po jako akawuwo. Twategeezebwa abaaliwo nga ba administrative ekiseera ekyo nti KCC ebintu byerina birimu bilioni nga 5.5. Olunaku olwaleero Nankulu w'ekibuga Kampala Dorothy Kisaka lwawezezza ennaku 10 ng'ali mu yafeesi ng'ono olunaku olwaleero aluwaddeyo n'akubira bannayuganda ttooki ku bimu ku ebyo ebikoleddwa. Kisaka annyonnyodde ku ebyo ebikoleddwa ku nguudo ez'enjawulo omuli ebibumbe nga binannyonnyodde emigaso gyabyo omuli okusikiriza abalambuzi ko n'emigaso emirala. Naye oluguudo oluva ku Old Mulago roundabout ne lugenda eri ebukoto mpaka Old Kirabwe lwonna lujjuddeko ebisolo ebirabika obulungi ennyo nga babikoze mu concrete, very beautiful. Kuliko zebra, kuliko giraffe. Nti KCC ebintu byerina birimu bilioni nga 5. Ono agamba nti basobodde n'okussa mu nkola ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga okutereeza obukulembeze mu butale bw'omu Kampala. Ekyokubiri eky'obutale, Pulezidenti yagamba nti obutale buno bulina okuba nti bavenda omuntu wa bulijjo asobola okukoleramu nga waddembe nga takaayanizibwa ate nga tasasula ssente ezimenya. Kati ekikolwa kyonna tukiteese mu kukola, twakola market guidelines. Kisaka agamba nti singa bannakampala banaabakwasizaako bakussa mu nkola ebiruubirirwa byabwe bingi. Tuli hopeful, tulina essuubi nti bwe tulaba tukolagane tukolera wamu ne bannakampala mwenna ebintu bino tujja bikolako. Ffe kennyini ffe nga bannakampala tusobola okwekolera ku kibuga kyaffe ne kibeera ekibuga eky'omulembe. Ng'oggyeko ebituukiddwako, Kisaka agamba nti asanze n'okusoomoozebwa okuli ensimbi entono okuva mu gavumenti, enguudo embi, ebifo eby'omugotteko ko n'ebirala ebyetaaga okutereeza. Ekisooka essente ze tufuna ku gavumenti ssente ntono. Ebyokukolako ssente si ntono kubanga batuwa bilioni 5 naye ebyokukolako bingi nnyo. Ate ekirala ne twesanga nti buli ebitundu 6 60% of the GDP eva wano Kampala. Kale bwe kiba tulina okukozesa kiba tulina okukulaakulanya ekibuga Kampala tuba twetaaga ssente ezisinga ku ze batuwa. Tusobodde okwogerako ne Ssenkulu w'ekibiina ekya Kampala Arcaders Advocacy Forum Dr. Mukasa Nicholas ng'ono asabye Nankulu w'ekibuga okubayambako okubatembeeyi ababalemesa amaduuka agaabwe okukola. Kampala ina obuzibu bw'abatembeeyi abali ku makubo abatavaako. Kaka tusobola oteekemu amaanyi mangi nnyo gassa bizinesi z'abantu ne babeera banyiivu nnyo gy'oli balowooza nti mwe mwennyini mwe mubalekako. Ku mukolo gwe gumu kubaddeko n'okutongoza omutimbagano bannakampala gwe bayinza okuyita okwogerezeganya ne Nankulu w'ekibuga. I am pleased to unveil the EV Connect. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Kati ffe nga ba new administrators twagamba tukolewo exercise nga tukakasa bino ebintu biri luddawa bye biki byo ettaka kuliko amataka kuliko biki ebirala.